amawuli agakagwawo kati munaku nnyema bega President Museveni yakola posting ategeeza ensi nti asazizaamu okulamaga olw'ekirwadde ky'Ebola. Kino abazungu we bakifunye bakedde kuwandika ku CNN nti mutawaana genda mu Afirika oba kuva mu Afirika ku jeno kubanga Uganda erimu ekirwadde ky'Ebola. Kati President Museveni akedde n'agamba nedda tetuyina Ebola wano ffe twasala kutambuza buli kimu ate ku bwereere ffe ekintu kiba kikwata ku ggwanga tetulinda kusasulwa era mukola amawulire gamumanyi gagenda tambula ensi. Museveni akasigiri akawulidde okusamaga baali bakusazaamu era mwena mwabiwulira baali bategese okubanga ate batambula bagende na mugongo ne bagamba nti nedda ekirwadde ky'Ebola waneeno mu ggwanga Uganda kikutte wansi ne waggulu naye we yawulidde ne bakamutema kata ate nti yekyusizza. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ono avuddeyo n'agamba nti mu butuufu akalulu akawedde twalonda era netulaba abantu abamu bwe twali tusuubira okubanga ate bawangudde ng'ate nga bawangulidde waggulu ne bababba akalulu. Muno mwe muli ne mukulu David Lewis Rubongoya agambye nti akalulu ako kannuma. Chobola banze tata Kampala wannuma David Lewis Rubongoya esigi waffe Katonda wange ebyaddala sigala tubanja ntebe ya mukulembeze yokka meya nga ebali mwezo tata Kampala ye Rubongoya mama Kampala yoyo gwe mumanyi Katonda wange esigi wannuma abantu basiga bannuma esigi wannuma singa ekibugeni tukina mu ngalezi kati nga tufafagana na ntebe ya mukulembeze tata Kampala wannuma buli muntu yenna nga olumwa tata Kampala nganze komenti ngawe ekigambo tata Kampala wanudde ojja kubeera tata Kampala owaddala era nze kumanyinga tata Kampala Rubongoya kale singa tukina mu ngalo ttaano nga ne speaker waffe WNUP deputy speaker waffe WNUP gwe sina Kampala eri mu ngalezi ttaano nga za National Unity Platform mwana otuvuddewo n'agambye nti bannayuganda muve mu mana amasanyu ge muyina essaawa ya kakati simanya nditamonge simanyi byabadde bitya byatambudde bitya. Agambye nti waliwo transition egenda mu maaso ate nga inidi wetunuulira ebintu bino engeri ebitambulamu ng'olaba PLO yo eri buli kintu. PLO si kyekibinda ekiri mu buyinza, ekibiina ekyandibadde mu buyinza ekifuga buli kimu kyekya NRM ne kyamaanyi waakyo omukulu Yoweri Kaguta Museveni naye kati ate PLU obanga yeri mu kuvuga ebintu bino agamba nti bannange ke kaseera amaaso mugaggule. Ugandans, let us cut all the excitement and stop being myopic. There is transition taking place. Remember these people, they tried to sell Muhoozi to the public and it failed to work. And there is a saying that the river can never change its direction not until a stone is removed. These people sat down and figured out the common factor, which is a problem that every Ugandan is complaining about, and that is corruption. And here comes Anita Mong, who's determinant in parliament, having a strong power base characterized with money laundering, and the public not being in support of Anita Mong on whatever she's doing. Anita Mong was picked. Are you getting my point? Well, knowing that by so doing, the public are going to jubilate and they will not concentrate whether the transition is out of the public will or against the public will. Everyone is now giving Muhoozi credit. Ugandans, something fishy is going on. This is not fighting corruption. You might even find that the house in Mutungo Chigo, that white mansion, does not belong to Anita Mong. Have they showed you the papers, all the documents that shows that the land and the building itself is for Anita Mong? Is Anita Mong the only corrupt person in that parliament? And must you use corruption as a weapon to fight corruption? The education is down. The Minister of Education is the wife. The lost relationship between the public and the men in uniform. The son is the CDF. People are crying of poverty in Uganda. The brother is the one heading wealth creation. The son-in-law is a minister.
War of agriculture. Agriculture as the backbone of our country's economy is down. Where is corruption? But basing on the fact that the public already hate Anita Among due to her luggage speech whenever she's talking, the voice sound with arrogance, showing that she's too hungry for power. They picked her, trying to see, and of course, indeed, the people reacted to their expectation, which means we subscribe to their intended goal. And most are not seeing this, but you take it or not, transition is taking place. Is it out of your will, gwe muna Uganda, or against your will? That is where you are concerned. Era nga bw'otunulamu olabira ddala nga omwami ono byayogerako bituufu awo tuvuddewo. Waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Nabbanja n'omukyalo ono Nzitukushaba. Olutalo luno Tamale Mirundi Junior yaluyingiddemu naye bali mu kwesabula. Omukyala ayogeredde Junior ebigambo. Oba ng'ogenda nga hamu ya omanyi mwamanyira kuba Luseke toyina na mukwano olwala oyina na mmere enkyo omuvuma wabadde ngo osiba wa speaker uli omwambaza ngato osiimuula ngatozi oyuze ebikopo kusinki kati bamaze omukwata mukazi watu omuliirako obukoora n'omuliirako yenna kwegamba nze neebuuza ennewe mu basajja sikubala era gwe sisobola kubala basajja naye nkusaba ekintu eki nze gw'oyita omubbi gw'oyita omufere mbusimanye banteeka gundi iso yanzijamu nze kushabo mmanyi gwe weeyita Fulani Mulekwa gwe tomanyi ba Fulani Mulekwa gw'ozanyisanga omukazi agoloka n'ayimirira ku mazima n'ayogera amazima from January up to December gw'osobola okukikola oba kumala gaweeweeta abakuwadde obusente Junior obadde weewunzise tereera nze nja kukuyisaamu eggaali nja kusanga awo woba okwomberera ebikopo nze kumanyira nani kugulireko ekyemisana awo okugundi awo kafejevas yokupalamenta omanyi mbadde saagala kulumba muntu person naye Junior neesonyiwa muba omanyira nzikyamu ojja kundaba kimwafi nze sikangibwa tokkirizibwa nakunkangakanga yadde okuneewerera gwe Junior be batamika be baweereza spoon feeding kubanga hamu akulisa n'oli kati Junior bakubuuza okola mulimu ki abantu obagamba ki mukye kikazi tekirina mulimu tekirina ki singa obadde musajja nandikuwasiza naye engeri gy'oli mukazi munnange sisobola kukuwasa era gwe nkolekedde awo genda okwomberera ebikopo wali nze awo gwe nkutadde kugyeko engalo. Tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo eyasoona tuleetedde ensonga lwaki sipiika wa palamenti tebasobola kubeera nti bonna bakyala oba bonna baami balina kubeera mukyala na mwami. Tekera bulungi Honorable Alitwala Rebecca Kadaga yali deputy wa sekandi olwamala ebisanja bye ne bamuwa obwa vice president. Kadaga n'abeera speaker. Omugenzi Jacob Olanya n'abeera deputy wa Rebecca Kadaga. Era ebbanga lye yamala Kadaga amalayo ekisanja kye wonno Olanya n'abeera speaker ate Anita Among n'abeera deputy. Kakati olaba mu kubeera speaker Anita Among mu kubeera speaker era gundi n'abeera deputy we essaawa ya kakati eyandibadde omukulu Tayebwa. Kakati essaawa eno tetumanyi bagamba nti Tayebwa bwamwenda osinze yagenda okubeera deputy wa Oboth. Kinaasoboka oba nedda nze nawe naye onaatuwa ensonga lwaki bibadde bitambulawo ebityo. Obadde okimanyi nti President Museveni ne NRM mu myaka 3 emabega okuva 96 ekifo ky'obwa speaker ne deputy speaker kibadde kibeerako mwami na mukyala nga waliwo kyoyinza okuyita gender balance. Kati wuliriza ng'oggyeko wakati wa 98 ne 21 ate kyali under exceptional circumstances kubanga eyaliwo yali aresigninze wakati mu kisanja kye. Kati kankuddizeeyo ko wano njagala owulire enebadde ennono ya NRM ebbanga lyonna. 96 parliament we yatandika officially n'akalulu katandika
omuntu yasooka okubeera speaker baali bamuyita James Wapakablo. Omwami ono yali ava side zeyo mu Bugisu. Eyali amumyuka baali bamuyita Betty Okwi. Betty Okwi yali ava mu Lira mu Northern Uganda, yali mukyala. Kakati bano baali balina okuva 96 paka 21. Naye tuba tutuuka mu 98 nga bakabeerako emyaka ebiri. James Wapakablo na resigning ekifo ky'obwa speaker n'agenda abeere National Political Commissar wa NRM. Ngawo n'agamba nti agende ku secretariat abeere chairman. Kati buno obudde ndowooza yabeeranga nnamyalo w'ekiseera kino. Na resigning etteeka yali mukkiriza n'okubeera komisa ng'atali ne kuba speaker. Naye yagamba ayagala akole emirimu abeere devoted ku ky'okutambuza movement. Ebiseera bye bibiina byali tebinnaba kujja nga waliwo ky'oyinza okuyita ekisinde, atambuze ekisinde. Kati bwa resigninga wakati awo ekifo kyabeera blank, NRM nefuna obuzibu okuddamu okufuna speaker wakati mu kisanja. Kati eyaliwo mu pipeline yali omulungi ng'ali established bali bamuyita Francis Ayume, yali ava Koboko mu Northern Uganda. Kati ate bali tebasobola ku maintaininga Francis Ayume ne Betty Okwi nga bonna bava mu Northern Uganda. Kati no kyawaliriza NRM okukaka forced resignation Betty Okwi ekifo akiveeko ekya deputy speaker, kubanga gwe baali baletanga speaker wakati mu kisanja naye yali avangulu nga ate noona avangulu nga kijja kuba tekiraga regional balance. Kati mu kuleeta Francis Ayume wano mu myaka egyesatu we baaleetera omusajja yekka yali abaddewo nga speaker ne deputy bonna basajja gwe bayita Edward Sekandi. Bano ne batwala okuva 98 paka 21 emyaka esatu. Kati okuva olwo ng'ogasseko ne giri egyasooka egya Wapakablo ne Betty Okwi ababadde babeerawo bonna badde nnono ya NRM nga beera mwami na mukyala, abeera musajja na mukazi. Okuva 21 paka 2011 speaker yali Edward Sekandi ate ng'omumyuka we yali Right Honorable Kadaga. Okuva 2011 paka 2021 speaker yali Right Honorable Kadaga ng'omumyuka we ye Jacob Oranya. Kati okuva 2021 okujja mu 2026 Oranya ye yali alina okubeera speaker ng'amumyuka mukyala gwe bayita Anita Amongo. Kakati wano problem ejja nti yali akafugako omwaka gumu Oranya n'afa. Kati Oranya mu kufa Anita Amongo omukyala n'atekinga position ya speaker, then ne bamuteekako deputy Thomas Tayebwa omusajja. Kikulaga nti ennono ya NRM ya gender balance ng'ezimu ku core factors bayimirirako nga banalonda speaker ne deputy ya gender. Ne ku mulundi guno tukisuubira kubanga nakugambye nti abakyala mu Uganda President Museveni abadde abayimiriddeko nnyo. Ng'oggyeko ekyokuba nti abakyala mu register y'abalonzi bangi bali milioni 11.5 ate abasajja bali milioni 10 mu balonzi mu Uganda. Ne wogenda ku population abakyala bali milioni 25 abasajja bali milioni nga 23.5. Kitegeeza nti abakyala wonna bangi. Bw'otunuulira President Museveni engeri gy'abadde akwataganamu nabo, essaawa eno nga vice president alupo mukyala, prime minister mukyala Nabbanja, ayina first deputy prime minister Kadaga mukyala, second ye Moses Ali, naye owokusatu Rukia Nakadama naye mukyala. Bw'ojja ku speaker abadde mukyala. Bw'ojja ku ministries ez'enjawulo n'ebitongole by'enjawulo kati nga ED wa Kampala Buzeki mukyala. Bw'otunuulira Aisha Naluze IGG naye mukyala. N'abamyuka be bonna babiri bonna bakyala. Oshegera bw'otunuulira ba minister Oweekitiibwa Joyce Sebugwawo, Lilian Abel, Fiona Nyamutoro, bw'otunuulira Betty Amongi, bw'otunuulira ba Pasis Namuganza, bayitirivu nnyo Jenny Ruth Achenge. Olaba nti abadde akozesezza nnyo abakyala kubanga akimanyi abakyala babeera beesimbu ate bakola bulungi. Ne ku mulundi guno twandibadde tusuubira nti abakyala bagenda kutunulwamu ku position eyo. Bino bibadde bitambula bya MK, General MK, ayendo sinze Tayebwa, ate nga ne both ate gwe bendo sinze, nze nsuubira nti abakyala baba babalesebwe ate ng'ebadde nnono ya NRM ebbanga lyonna 30 years okulaba ng'ekifo ekyo kibeerako ky'oyinza okuyita gender balance kuba n'abakyala baba basaanidde okubeera represented. Babeera nga bendo sinze both. Then ekifo kya deputy speaker bakiteekemu omukyala ng'ennono bw'ebadde ebbanga lyonna. Tufuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Waliwo engamba ezibusengebwa oba ebigambo ebyogerwa nti Kalangwa yattiddwa ddogo.
era ndowooza obutambi obwo mubulabyeko era nga balumiriza abadde oba yaliko chairperson LC5 ate nno naye nga wa NRM. Sebo famire ya Kalangwa bagamba Bukalangwa yafudde eddogo ng'okufuna accident mbu yafudde eddogo Kalangwa. Ndeerabidde abantu bonna be batugumbudde oyo omusajja Kalangwa yakwata chairman Fefe Kasserubogo oyo yali kifiga ng'amanyikiddwa nga yeesimbyewo owa Nuupu ne bamukwata ne bamutta ne bamuhanginga ku muti ku kasolya k'ennyumba y'omusajja omulema mbu yalinnye ne yeetugire naye nga yali amulemesa okubba ettaka ng'amugamba tojja kubba ttaka ly'abannakayunga nga nze chairman wano n'amukwata n'amuhanginga n'amutta. Kati ekyo ekikolimo ye tekimuyigga n'abantu abalala basse alina okufa bamuloge bulozaafi bw'afuna accident. Ebibi bye mukola eno ensi gwe mulowooza lwaki Katonda agitonda nga yasanko nebeera nga yasanko just rotate. Kitegeeza ki ekibi kyokola kikuddira an eye for an eye. Buli kibi kyokola naawe kikuddira. Kati ye yatugumbula abantu ng'alowooza agenda kuba n'enfa ennungi mbw agenda lwala agweri. Era nga ye mwateeka bannayuganda mu mbeera anti mubakulako ebikolobero ng'omugamba akuloopa ewa Katonda tolina kyojja kunkola ndoota ewa Katonda. Ab'NRM we bateboogera abantu abasinga abalina obuyinza onaakola ki mwe musobola kukola ki olina obuyinza mugende mundoope wa Katonda. Kati era baamuloopa wa Katonda. Kalangwa ekyo kyonna kyafunye kimusaanira era ne munadda kuno ne mwekaabya ffenna tumanyi tujja kufa naye mulimu abantu abakola ku bannaabwe ebikolobero nga bo balinga abatagenda kufa no grabbing ettaka ly'abantu from east to west district namba nga buli muntu akukaaba oliisa ebyokulya byabwe mbunaguza eri mbu omutaka yanguziza bano babibanja ab'ebibanja bo si bannayuganda. Ebyo ebibuuzo ebyekisirusiru tulaba neeno kaneeno katabaniko kavaayo mbu tulina yiika 10,000 yiika 10,000 mwazifuna mbwerufu. Tulina yiika 10,000 abantu bano abava mu refugee camp bano abava mu refugee camp bantu babi nnyo era nze neebuuza n'okwebuuza bannayuganda tubeera nako tutya because bano abantu bali heartless babbi baagala buli kimu okuttako kwabafuukira okutta n'okutwala ebintu by'abantu bye basanzeewo. Beefuula muno buli muntu musimanya buli muntu awagira okuva kwa Kawalango buli eyakuserebrate nze munaku avuga boda mwani abasinga ennaku mwe mwava mu refugee camp era mwebaze nnyo Museveni okujja mu buyinza because ate mwe mwali bubi nnyo. Mwandivudde mu refugee camp mwali mu refugee camp kati nammwe muduulira abantu bw'abantu baavu nnyo. Bano abantu nno be mugamba abaavu balina destiny zaabwe balina n'amataka be babeera naye mwe abaava mu zi refugee camp kali nammwe muduulire bannayuganda mbu baavu bavuga boda banaku. Gwe tewemanyi nnakuyo mbu ne muzaddewo omutulesi nga tosobola kumanya muzaddewo gye yava jjajjaawo tomanyi gye yava mwali mu zi refugee camp muvudde ewammwe munoonya wakubeera mubadde ng'abapakasi. Kati gavumenti wekyavuunika ne kitwala obuyinza kwe kufuna opportunity ne mutandika ate okwegulumiza ba warlords twali mu lutawo ne mutandika okwegabanya ettaka ly'abannansi bisiriwala. Tukyali ku nsonga za Kalangwa era omukyala avuddeyo n'agamba nti abakoze mu kuteekateeka enteekateeka y'okuziika ya puroguramu yonna nti singa bawadde omwana wa Kalangwa omwe yavuddeyo n'alagako nti alinamuuko ku magezi era ye yabadde mukakkamu nga tayogera ng'abalala be babadde boogera. Kaakati oyo yenna eyabadde avunaanyizibwa kukola puroguramu y'amaziika g'omugenzi Kalangwa ono mutabani we Moses Kaliisa gwe mwabadde mulina okusookusa ku puroguramu y'okwogera
kuba mu baana bonna alabise nga ali hambo, alabise nga ye ali mu kunyolwa nnyo, tajja kugattamu bya social media. N'agamba nedda, taata waffe alese omukululo gwe tulina okutambulirako, abadde musajja mukozi. Kitegeeza nabo bagende bakole ki? Bakole. Nga kyagezaako kugamba baganda be, tetugenda kubeera mu kuwanyisiganya bigambo n'abantu ba social media. Omwana mugezi ono omwana mugezi asinze ne ku baganda be, era ndowooza ono omwana yasaana okuba n'omusika ajja kukumaakuma baganda be, kubanga waliwo eyasoose okwogera atambulaga amusinga obukulu, naye ate ono omuto alabika asinzeemu okutegeera n'obukakkamu n'obwetoowaze. Webale kubanga weekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tukakwera, tujja kubanga tukakutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tuvaawo.